mugenda ne bakulu bakulu tugenda genda waleero banja neffe gy'omanyi ngenza okutunuulira ku outlines ku bye tugenda okugira nga kuliko okusinkana ababoodabooda b'eggulu, kuliko okugenda mu butale, kuliko okugenda ne ku ntaana y'omugenzi eyali sipiika Oulanyah n'ebirala ng'ebinaateesebwako. Ebyo tusobola obifunira off peak time. Ne tugendayo kati ffe nga bakapani tusobola okugamba titugenzeko ku kyalo kya former speaker Leleto Oulanyah. Tumulabeko nga si mu biseera bino biri busy. I have what they call entitlements. Nina ebiri entitled. Nze nagambye nga mpita mu office ya leader of opposition, the Right Honorable Joel Ssenyonyi, whom we esteem so much. Era we tuwuliriza mu office yetu yatugamba kwanza ndi shadow minister nti tetugenda ggulu okusinziira ku public opinions. We are a representation of a public. We are not representatives of ourselves. Tukiikirira abantu baleeta ebirowoozo byabwe ne bagamba gye mugenda eggulu tewaliiwo nnyo kipya kye mugenda teeseza ggulu kibaleme kuteeseza wano. Enkya ya leero abaka ba paalamenti basimbudde okwolekera mu disitulikiti y'eggulu awagenda okuyindira entuula za paalamenti okumala wiiki nnamba nga zino zaakuyindira mu kisaawe ky'e Kaunda Grounds mu kibuga ggulu. Newankubadde ng'akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti Honorable Joel Ssenyonyi yawera nti si baakulinnya ggulu. Abamu ku babaka ku ludda oluwabula gavumenti bajeemedde mukama waabwe nga bano batubuulidde ensonga lwaki basazeewo okugenda eggulu. Proper kubanga paalamenti eri paalamenti ya Uganda ate eri paalamenti y'abantu. Paalamenti eno bwe tubanga tugenda mu bitundu byonna kasita speaker amala okusalonaga nti kino ekitundu bwe tugenda okukiikirira era ebeera paalamenti ya Uganda. Njagala kukubiriza bannange bonna aba opposition n'abawulidde nga Honorable Joel abaga nti tebagenda ggulu. Eno paalamenti ekola ku nsonga z'Abannayuganda enkulu. Njagala kusaba bannange bonna tuve mu nsonga zino eziringanga ez'amasomero. Paalamenti ogenda okutuula eggulu kikulu nnyo ne tutunulira ensonga z'ekitundu ekyo ekyamambuka nabo ne bakakasa nti bafunamu. Kyokka balala bagamba nti si baakwetaba mu ntuula zino nga nabo bawadde ensonga zaabwe nga ne bannakibiina kya National Resistance Movement boogedde ensonga lwaki basazeewo okugenda mu kibuga ggulu. Ngenza okutunuulira ku outlines ku bye tugenda okugira nga kuliko okusinkana ababoodabooda b'eggulu, kuliko okugenda mu butale, kuliko okugenda ne ku ntaana y'omugenzi eyali sipiika Oulanyah n'ebirala ng'ebinaateesebwako. Ebyo tusobola obifunira off peak time. Ne tugendayo kati ffe nga bakapani tusobola okugamba titugenzeko ku kyalo kya former speaker Leleto Oulanyah. Tumulabeko nga si mu biseera bino biri busy. I have what they call entitlements. Nina ebiri entitled. Nze nagambye nga mpita mu office ya leader of opposition, the Right Honorable Joel Ssenyonyi, whom we esteem so much. Era we tuwuliriza mu office yetu yatugamba kwanza ndi shadow minister nti tetugenda ggulu okusinziira ku public opinions. We are a representation of a public. We are not representatives of ourselves. Tukiikirira abantu baleeta ebirowoozo byabwe ne bagamba gye mugenda eggulu tewaliiwo nnyo kipya kye mugenda teeseza ggulu kibaleme kuteeseza wano. Nze nsubira embeera yandibadde nti bwe waliwo ensonga ng'eyongezze ng'agala etteeka lya collective responsibility litukwate then n'okutambulira ku bisaanizo ebikukwalifayingisa okuba nti etteeka lya collective responsibility litunyweza kwe kutuinvolvinga noyita ababaka ne mugamba bannange ensonga eno eze ku mmeeza abamu bagamba tugenda abala tetugenda mugamba mutya kati abaka bamala okuteesa ne mukikubira akalulu abangi bagamba nti tugende ne batuyagala kugenda nga mukola ki abangi bagamba nti tugenda olw'ensonga ezimaze okutegerekeka obulungi nga za Simba
ne wango baddo yagala genda nga banna bangi bagambe togenda era batogenda nene embeere y'okulooza nti gwe kuva eri mu tulooto ojjolagira abasajja abaka ba parliament abajja no nga balina emitwe gyabwe n'amagulu gaabwe n'emikono gyabwe ndowooza bateeka mu kikapu ng'obwana bwo. That's very wrong. Speaker Anita Mongu akusooka kubijja awaziikibwe yali Speaker Jacob Oulanyah aganzike ku ntaana ye Ekimuli ng'oluvannyuma wa kusimba ejjinja ku kisaawe ky'e Kaunda Grounds. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV agaleero.